Hello, amanya Bulamu Vicky Nabukeera Mukama yeebazibwa mpulirizaako. Njagala kuyimbiramu akayimba akagamba nti gwe nkwaasa omutima gwange. Ti ali omu yekka gwe neesiga, gwe nkwaasa omutima gwange, atasobola kugumenya. Oyo Yesu wange ali omu yekka gwe neesiga, gwe nkwaasa omutima gwange, atasobola kugumenya. Oyo Yesu wange wayogera atuukiriza, wasuubiza oyo wakola, ayina pulani ery'obulamu bwange. Oyo Yesu wange ali omu yekka gwe neesiga, gwe nkwaasa omutima gwange, atasobola kugumenya. Oyo Yesu wange yabange yali omu yekka gwe neesiga, gwe nkwaasa omutima gwange, atasobola kugumenya. Oyo Yesu wange aŋŋamba nze mwesige, muweewo omutima gwange gwonna, mwatulenga amakubo gange, naye anannuŋŋamya kyagamba nti ali omu yekka gwe neesiga, gwe nkwaasa omutima gwange, atasobola kugumenya. Oyo Yesu wange aŋŋamba nti atuukiriza, aŋŋamba si mwana wa muntu, ikyayogera kituukiriza. Oyo Yesu wange wamma ali omu yekka gwe neesiga, gwe nkwaasa omutima gwange, atasobola kugumenya. Oyo Yesu wange naawe nkusaba omwesige, omukwase ogw'omutima gwo, yagenda okuguwonya, yagenda okuwa bye weetaaga. Oyo Yesu wange nkugamba ali omu yekka gwe neesiga, gwe nkwaasa omutima gwange, atasobola kugumenya. Oyo Yesu wange. Ngero 3:5 paka ku Lwomukaaga agamba nti weesige Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna, mwatule mu makubo go. Kitegeeza bw'omwatula tasobola kuyiwa. Abantu bayiwa, but God